Kaswa program enako tasula myaka wano ku ABS TV buli Sunday sawa 4 ezekiro mwe tukuletera abaana abenjawulo nga balojja ennaku yaabwe abaana abo nga bali wansi wa myaka 18. Tata yatta mama ngati awo mama we yamala okufa nembera nesenga nga simanyi wadde wakika wadde n'omu. Gowe nango oli eyo oli mwana muto oli wansi program ennaku tasula myaka babuza ko mawina abalungi abali composer fe eza ABS TV ntate mwasuze mutya musebye mutya kansubire no Sunday yamwe bagendedde bulungi program ya fe elna koralero eba etandise ziwera sawa 4 zenyino wa ABS TV nga tubaletedde program eno ennaku tasula myaka abava ewo musome gamba sanze mbadde mbungi nnyo mukulikireyo dala nnyo mabale kutendereza omutonzi amanya neduboze na Luija Aisha mbirawo nnyo okubatuusako program eno ennaku tasula myaka mbabuza ko mena abaleyo nga balaba ABS television nti bambi kansubire obulambwa mu bulungi kyemukola kyamanyi nnyo ddala naye nga program yaffe egenda mu maaso buterevo wano ku ABS TV. Njagala tugenderewo direct ate mu program yaffe ey'olunaku olwaleero nga twejjukanya Sunday eyagwa yali etya. I thank Irene so much omulimu gwe yakola ate ogw'okuntuulira mu bigere ogw'okubeera nti ajja nanyambako okuba nti abatuusako program yaffe eyo eŋŋanzi naye nga munange last week twalina omwana omuwala Swabra jaga tsoke tujukanyemko katono King's Spice atujukizemko katono batuko moto engere mas ne program yaffe nina bingi ebyokogerako ate ewa mwana walo yo Swabra byagwa bitya tuli ku stage esawa eno then ate twengere mas ne program yaffe katujukanyemko katono tukomawo Nagamba tubadde nigese kuno ayina olubuto lwa Usama ye Usama yaliwa mama we naseka ne taata we nebaseka ate nga tebasasuulira jako bujalisieka omwana tazaala omwana tanatusa kuzaala mukyala nagamba bukyanga mbeerano n'omuwala agamba Usama singira tewali ki Singa yatugamba dda nti waliyo omulenzi omulala naye agamba Usama yekka kati nzire mbadde nyamba muyambi muleese wano omwafuna obuyambi tata Usama we yamugamba kimu woba muyambire eddala malozaala omukyala nagamba sigenda muzaayo netugene wetwaberekera omukyala agamba sigala beerawo nemugamba ngenda sigalawo olwasigala bagamba ogenda sulawo waliwo omuganda waabwe omukulu bamuyita Hamza agamba ogenda sulawo mu nju yange tetugenda gende wa taata waffe tulabe oba kasito ayina ekyalo genda gende wa taata atuwe emitwalo 2 oyo ye transport yasobola okutuusa ewamwe mu kyalo ogende mu kyalo bwali kumakya nnyo nga tebunalaba nakulaba n'abantu banatandika kutambula nga bambalese sente emitwalo 2 kwata atandika otambula nga bukyali nga neŋamba sigala genda mu kyalo olwakota sente zo neŋenda ku ABS nemba nnyonnyola buli kimu yawetwakati netujja mukujja tata Usama nagambanga bowe bamalamu biteesa ne baaba era nabagamba omwana newaba asala busazi nga mumulabyeko tino mumusitule mumutwale ewuwe aba ABS ne bamubuuza okikakasa taata nagamba we yayogera era ne mukazi wakiyensubira yakiwulirako tino omwana oyo mba mumulabye mumukwate mumutwale wali ewaka aba ABS ne basaba nagaleka tumale n'owuliriza ku ddoboozi ly'omukyala netutuuka mama Ryan ne bamubuuza wamanyabo wali oliddeko ku nsonga z'ono omwana Ryan n'agamba ensonga nali nziwuliddeko era ebimu babiŋŋamba naye banga yagamba nti omwana we baba bamulabye
abeere wano paka wanajja abeerevo ate program yaffe yatambula bweto eyaswabra asangibwa Nansana right now abeera ne baba we Badru era sijjako okwebaza omwami oyo Badru eyavaayo n'agamba nti nina okuyamba muto wange byonna byonna ebyaliwo yes nenebaza ne baba omukyala yali omunene naawo mwebaza nnyo okuba nti teyalekerera swabra wadde byaliwo and everything naye njagala oclearingako ate ekintu ekimu last time Irene got confused n'agamba nti tata Osama yagana DNA yagana atya no twavawo olunaku olwo nga tukanyiza ne tata Osama akomewo okuva ku ssomero tugende tukole DNA ekyo twakikaanya ffenna so it's what I want to clear olwaleero tata Osama teyagaana taganangako so era just that actually ate problem ya vandoza erife ne mwami Badru tryna okwata akasente akagenda mu DNA naye nobawo obuzibuzibu obutonotono ne tasobola kuddayo nkeera naye nayo na communicate ne mwami Badru ne tata Osama DNA ejja kukolebwa era sawa yonna mulindirire Sunday nja kubaleetera ani Swabra ne Osama tumanye omwana wani wa Osama oba wa muntu mulala Swabra mwana amuteekako buteesi so olbambi kyembadde njagala oclearinga naye nga nebazanyo abantu bonna abavaayo ne mu comments zammwe ku program yaffe eyo munnange otherwise olunaku olwaleero mbaletedde ate ekyenjawulo kirala nnyo olwaleero era mbaletedde omwana omulala alina obuzibu bwagala okwefaananyizamu ng'obwa Swabra tujja kuwulira story ye era mu kaseera kano wenkowolera abaana mwenna nga gwomanyi olina emyaka 18 n'okudda wansi jangu ku ABS television bwe batomanyi weeri noonya new tax park jeri oba park empya ogende ononye taxi ze Kawaala obagambe ngenda ku church ya Pastaiga we wasangibwa offices za ABS TV jangu ontukirire gwe otuuka ku reception board omukyala Ruth mugambe ngenda kulaba omukyala akola ennaku tesasula Aisha oba ngenda kulaba Irene yes bajja kuba bakutuusa mu office yaffe mujje tuuliziganye tulabe ensonga otuwulire ku story yo otuwulire kiki wandeetaza bakuyambe mu oloje ennaku yo enseetegeere banga oba toina bwenkanya omulamu bwo temuli bwenkanya jangu tujja kunonya justice for you fe tuli okuyamba abaana abato aba nsi yaffe Uganda oba gwe nawe ng'oli oli muntu mukulu oli eyo nayo abaana bomanyi abayita mu mbeera embi ng'olinayo omwana oba mulirwanaawo ayina engeri gyayisaamu omwana oyo omubi jangu waneeno otubuulire ne woba tosobodde kujja ffe tukubire essimu mukwate pen eri 0785 1725 66 tujja kwesitula tujje eyo yonna gye muli tubeere nga ate tukwasaganya abaana bato ab'ensi yaffe naye nga lwakinedda tetweyongerayo mu maaso ne programu yaffe egolunaku olwaleero ndabagambye nti mwana ayagala okwefaananyiza Swabra she's underage yandyetaze ate obuyambi bwammwe yandyetaze sapoti yammwe yandyetaze okuwabulwa kwammwe magezi gammwe ag'enjawulo waneeno ku ABS TV tugenda kuba tubawa platform ate ekuba ku masimu mutunyonyo mutubulireko endowooza yammwe ku programu y'olunaku olwaleero naye this is a new person a new girl ali mu buzibu era we mukowolera wanzirukako wano ku church naye komawo nsobole ate okuba nti nkuyamba katugende maaso ne programu yaffe ey'olunaku olwaleero Kingsways tutereyo abantu nga nebaza Betty ali awo kwemba kanyanya Friends Beauty Center yatuyoyota ate akasusu n'enviiri tusobole okulabika obulungi katugende maaso ne programu yaffe ey'olunaku olwaleero temuvaawo Nesali Angel obeerawa nali mbeera ne jjajjange ekitintali olwatuuka nengendako mbereko ne taata omukazi wa taata kale tanjagala weewaka oyo gwalina mu maka si yakuzaala olina emyaka emeka baidani nani awo ebisaana nali ngenda weza emyaka 7 nembeera ewa taata mukazi wa taata naga kale simanya be baayogera ne taata nokola ku makya taata ngamba tambula ogende nze kuva muto sisomanga kera nesoma simanyi werifaanana togendangako wadde mu baby class courage bwewabeere wajjajja era naye yali talina zikuwulira jjajja ali yampeereddeko yali kale yampeereddeyo ssente taata we yakimanya
namugamba nkuba ntya sente zange ez'okulya wena tankanga ziweereza kyekyana kyekisiraani taweeseera nensoka taata nangoba ewaka nenvaayo nengamba kangende ku lugulu ndabe n'abaana babeera ku lugulu bakolaki babeerawo. Lindako bwe wali ewa jjajja yali akuweerera taata n'amuyombesa nekikomaawo era tewagenda kusomera wadde mu baby class wadde pensi tomanyi nakuwandiika linnya lyo? Erinnya limumanyi. Omanyi oddiwandiika kwokoma? Iye. So bwe wava ewa jjajja n'ogenda ewa taata mama wo yali luddawo? Mama wange nkuze simumanyi mpulira bagamba yansandibwa wiiki. Mama wo yakusula busuuzi tomanyi linnya? Linnya lyemmanyiko manyiko lya Rachel lyempulira ewaka nga boogera. Rachel? Tomanyi gy'abeera? Tomanyi? Simanyi wali ne ku bukojja simanyiyo. Okay. Ove wa jjajja ogende wa taata? Nambeerako ewa taata. Naye tokaaba tofaayo. Nambeera ewa taata taata tanka okunguma agamba gwe bwana gwa kisiraanyi okola ki wano? Ng'olina emyaka 7? Era mwene ngamba naye taata kuma omwana w'ekisiraanyi yagende ku kisiraanyi ekyakola ki? Ekyanzaala nange manyi omuntu eyakola kyeyanzaala. Agamba tuddamu kumbuzanyo kukwatamu ebyokola ekyogende taata nagenda ku mulimu asaddamu awatanneesobola ku mbalaza ennaku ezo biri akeewaka. Sikitegere kyogambye? Bwe yagamba ogende n'atambula n'agenda ate ewaka akabalaza nensobawo ennaku ezo biri nga tadda. Kasobola taata nange nolengera kinene ekisaamu tekimanyi bwe baakigobye. Mukazi wa taatawo? Nakyo nakola nkwata okuba baali bampaddemu ate amanta nkobera ku luguudo. Lwali obeera ku luguudo wa? Taata mwali mubeera wa? Taata yali abeera Namuŋŋoona. Naawe nodde Namuŋŋonda ku street? Nsembera mu kibuga mpolampola nambeera omwo nafunawo kawala kali kakwano kange ku street. Era nga naye wa ku street? Atugenda tusaba abantu atugamba katuboozere ku masowaani mutuwe emmere. Atugenda tuboozere amasowaani nga batuwa emmere. Nga tubeewo tuyo mpolampola kati olumu waliwo omusajja yejjanga agatukwata. Kati lindako nga tonagenda wala nnyo. Ewa taata wagendayo ku myaka 7. Wabeerayo ebbanga ki? Sabeerayo ebbanga ddene nabeera ebbanga ttono. Mu mwaka gwawera? Tegwawera. So ku street wagendako ng'oli myaka 7-8. Ate kati mukwano gwange ali omusajja yatukwata nga tulepinga. Mukwano gwange neyamulepinga kati ye sama gye yakola ki? Gye yadda. Ogenda ku street otandika okubeera ku street n'ofuna mukwano gwo n'omutandika okusaba abantu okuboleza ebintu ne babawa emmere. Ekyo mwakimala bbanga ki? Ekyo era ebbanga lyalidde nabakwala n'omwaka nga kyajjwa twalinaesaana ali muto. Kati wayitawo ebbanga omusajja yabasanga we? Omusajja yatusanga twebase ku luguudo zali ssaawa nga 4. Ekyo nkyakijjukira. Street ki mu Kampala? Kampala ng'ovudde awo Nansana oyingira mu gundi mu tawuni. Lindako Nansana ali Wakiso. Ogambye wali we wave wa taata wali Namuŋŋoona? Nali Namuŋŋoona eri kumpi ne Nansana. Kati tewagenda mu town wagenda Nansana? Gye wabakanga ku street? Okay. Nga nfa nga nsenga wenja nga wensembera mu kibuga. Okuva mu kibuga amata nkolondalonda obucupa nebeesa. Tubadde ku nsonga eri ensonga eyani oy'omwami eyali ayagala obarepinga. Eyagala tulepinga. Awo yatugoba tunakwata amakubo ge. Ati oli nange sama gye yagenda kati nange simanyi. Gwategera otya nti bamurepinga? Kale ngambye mbwe omusajja yali agala tukwata. Muntu nakwata amakubo ge. Buli omu nakwata amakubo ge? Yabasanga mwebase najja ayagala obarepinga ne mudduka. Muntu nakwata kkubo lye. Ate omuntu kwekutandika nga nsembera mu kibuga ewanene. Neyogera ku nnyo. Kwekusanga we bali bayimba emmotoka z'ekitintale. Naye masa kundagirira kuko ekikuba ekikwata ewa
ekikuba ekidde ekitintale nga kive no mu ttale nga bakindagirira nga weetamba nga bwonsoba ku luguudo bafunye ekyokuba basifunye nga ntambula ebiseera wenadda ewaka nasanga muganda wa taata akumye ow'ebweru. Kati olwo wali ogenda wa taatawo ekitintale? Nedda. Wali ogenda wa jjajja? Wa jjajja. Atuuka nasanga omukazi avudde ebweru muganda wa taata nga mbeerawo ennaku okubeerawo ennaku ng'omukazi ankuba anvuma akola biki. Mukazi ki? Oyo gwe nasanga ewaka mu muganda wa taata. Muganda wa taatawo abanga sengaawo yali avudde ebweru so yakumanya era akumanye? Nze nali simulabangako. Naye gwe n'omunnyonnyola yali akimanyi nti oli mwana wa muganda we? Kirabika yali ama kubanga nze nali simulabangako. So watandika okubeera naye wadde ekitintale n'otandika okubeera naye? Nga jjajja yadda mu kyalo ne jjajja musajja naye nga bangama yagenda dda yavaawo naye aliwo ali mu kyalo. Wengenda mu kyalo tanjagala mbeereyo taatawo nga munaabeera ne enjo sijja basinikiranga ssente obasa ekyo enjo mumujja ewaka ba bajjajja ne bagaana ne muganda wa jjajja naye n'agamba omwana lwaki omugoba ne bafa asobola okukola ki okubeerawo empalana neevira kuba ekika ne bakola ki ne bakyankalana nga bakyankalana ku lulwo awo era nenzirayo ewa ekitintale oyo mukazi akyaliwo mukazi aŋŋamba munze bazadde babe mbalemesa okufuna mu mutabani waabwe ki ssente omugamba mazima oli senga wange saasoma abaana abo basomye nabakitange baba bali kusoma nanze soma akikumu omutampeererako yaŋŋamba bugamiza kuza tomanyi kiseera ekyakuzaala yasenga bwakugamba. Kati olumu waka waliwo kapate nze ne banjijjawo naye nabasanga kakyaliko nemugamba taata wona enolesa abaana bali ku pati ne bakazi bali ku pati nanjakamanye ku maama wange mekyalo kyekisiraani eki mumwana wekisiraani aminyakola ku mmange akwata embooko nakuba ne muganda gwe bayita Sam. Akwata embooko nayetankukubalagamba nakatusaaba nnyo ke yagenda ate era olumu nenzira mu kyalo nga nekyali ku jjajja wange nangamba oli mwana wekisiraani jjajjaawo omukazi namugamba jjajja mandimanyi wanene gwasinga okunfa namuvuddemu nompita mwana wekisiraani akiri mundaga mbange nangamba kitawo yalina omukula namugamba omusaba taata agaana onava mukyala ava ntambuza bya otuuka mukatabunikawo gagende katosi natakanga mbeera neya mpola apangisa ennyumba nga gwapangisa ebiseera wenavayo omukyala nadda mukatabunikawo naye omukazi omuwala ngaakozesa nga tukola naye era naye yali awo ngaasigako ogulu nga ye yasona dda amabeere nga nze nkyali muto nyumba ze zitandika ku 3,000 ng'asonda ng'akubako ezo endala nziteeka endala ng'alyako oba 10 ez'ekyeggulu naye temwembeera kali taata ba yamanya atya mu mbeeramu ako akatundu nga jja nnoonya ngamba naye gwe enjo lwaki bazadde bange gye badde obagoberera taatawo nga yakunoonya namugamba mwangoba ku bazadde bo kati ndikukola ki ndikutambuza gundi life yange empya natambula n'agenda kati wenadde okubeera ekitintale nagamba tebanjagalawo tebammanyi nange saafaayo awo ekitintale waliwo balaga olupande lwani lwakakandi nga terambeerabeerako awo anodde nga bunkwatidde nga wenkolaki nga wensuba omansika nga bansoma ngamba gwe kolaki awo tonna wammwe amagamba baffe tebanjagala
ne tugenda ne bakwata ssenga baani aserikale ekiro ekyo naye bakwata ssenga ssenga agamba mwana tetumumanyi tetumulabanga tetumanyi gye yakola ki gye yava nga bakwegaana naye neŋŋamba taata nakukola ki okusaabusabi mama wange oba oganye mumpa ngamba omuntu omulala amanyi gyali amundage bulazoba newe mba mulabyeko bula kubanga mubuma omwana w'ekisiraani ate nolumu ogamba siggwa nsaala ngamba basa ekyo ntwala gye wanjijja gye manji abazadde bange nagaana kati abapoliisi we bajja ne basiba ssenga senga bankwane batwala ku 5 esenga nga atankogamba mbwe era tamanyi ne bapoliisi ne bamuta because yagamba takumanya okay netankosolanga ku luguudo nga neeyama poliisi yo yakulawo ki tewali tinabo bandeka buleso atanka atankokoba house gaabe n'emyaka 10 kati emirimu ogifuna otyo olwo emirimu era nembuuzo baali wagala omukola kuba mpayo 3 oba emeka ngaze ngafa kukolaki kola kwebesawo nakasente nga nkola ngafuna sente ngafuna ebigundi ebikozesa ki chipsi naba mu chipsi nga waliwo akalimba k'ekibaawo akatonotono abakapangisa mwezi 10 ezo 15 namwembeera waliwo omuvubuka bamuyita Junior nga gyekale tubeera bunga tubeera netulindako wagenda n'okolebwa house girl gye wajja ssente novaayo nogenda kulaki wavaayo okuvaayo kuba wali ofunye obuddamu tebagoba bugobi kale ebiseera bali balekeddewo okumusasa nga tebakyansasula nenvaayo nengamba mufunye kasente kangula ebintu byaki bya chips ebikadde mbembanga nsiikiranga mu chips abeerawo omuvuka bamuyita Junior ng'ajja nnyo ng'abeera tubeeraawo ng'olwo olina emyaka emeka apezeza 11 n'ekitundu okabamuyita jjo nga tubeeraawo paka enayeza 16 netutandika okukola ki okweyaga nga tubeera ffenna olwo so wamala ebbanga lino lina ng'osiika chips ng'ozisiikirawo waliwo akagundi kawe kitita obayita kibirabba awentera ozisiikira kyokka nga senga wabeera kitintale nga taata wabeerawo olwo nansana ng'ennamuŋona yavaayo abeera nansana ate jjajja nga yadda mu kyalo ekyawo kyaggwe osiise chips okumala emyaka egyo gyonna giba myaka 4 sikyo abudu myaka 4 atandika okweyagala n'omuvubuka Junior kale negattako naye nenfuna olubuto naye simamu ngenze naki olubuto gye nali ngenze ewa waliwo gye bali bafunidde omuntu ga house gaale ng'esaidi ze nga agenda ebusaabala mbeera nga anti agamba enjo ng'oli lubuto nengamba anti siri lubuto ng'ampakana nnyo anti siri lubuto nagamba omanyi ngenda kutwabako tulabe ekituufu oba oli lubuto otalutansa oviirayo ddala gwe nga tomanyi togendangako mu nsonga ezo era nasooka kwebuuza ku baneiba nga anti ebiseera tasulawo tasiibawo nebuuza ku neiba omuntu aba tagenda mu nsonga abeera abadde wali watandika dde ogenda mu nsonga nakoma ogw'e11 nga gutandika nalwala kyeŋŋamba nti mu myaka wabeera emyaka 13 watandika ogenda mu nsonga okay sinofuna olubuto ante nalufuna n'emyaka 16 ati mujja nawe naweza 17 otolukwaki nga mweruli naye nga ze simanyi anti kwe kuŋŋamba mbwera oli lubuto nogamba nedda kwe kufuna ssente n'atwala ewa mu ddwa ne baka nga mweruli anti nagamba ogenda kukola otya nga anti omanyi sente zinkoledde zimpe nyina omuvubuka bwe mmanyiyo mugambe ndiki ndi lubuto omuvubuka wamanyiyewaabwe ekitentale nagendawo ko nemukwano gwange baba bamuyita Brenda nze nali manyi Junior nesika nemubuuza
Junior wali natugamba Junior taliiwo. Tutuuka ewaabwe. Brenda nga gobuuza. Nedda nali ne Brenda mukwano gwange yamperekerako. Ne tutuuka natubuuza Junior wali nga tugamba taliiwo ate nga azimumanyi nagamba wuuyo agenda gamba mutayamanyi. Ne tutuuka tusangawo mukadde bajja yali jjajjaawe nali simumanyi kale. Nga tutuuka nga tukakana wansi bulungi nga tubuuza omukadde. Tumubuuza Junior wali nga tugamba Junior tumutwe. Junior natukuba ekkoona n'ayita eri. Tumusangayo. Ne mugamba oba oli muganda wa Junior gamba Junior ndi lubuto. Wanaagaana njo ekinakola kyekidde nangendako ne ku poliisi. Kati ng'olwo olubuto lwa myezi emeka? Ese nawe nakomawo tolwali lwa myezi 5. Lindako ogambe Junior wamunoonya mu January? Nedda January nali era olutoka lwali mweruli nalufuna mu gwa 11. Walufuna mu gwa 11 mwaka oguwedde? 11 giba myezi emeka mu January? Kati owa Junior wagendayo dda? Junior nakoma mu gwokuna okuva eri. Okuva mu gwokuna guno mwaka bwewagenderwa aba Junior ng'olubuto lwa myezi 5. Namugamba ndi lubuto oba gamasuga mugana Junior ngambira Junior waba ajje waba Eddie nati Eddie yalinga yapangisa akafuka chips. Mugamba ajje waba Eddie amugambe enjaruwa ajja kutuusa wentera okukola ki okubeera. Mamanga tugamba muze Junior naye byoluto siluma ne mugamba kyagikoneko nalinga negatanga naawe. Kale yamalo okiriza. Junior asooka kwegaana. Kyoka bannange. Kati nga tugenda nga tutuuka. Nagamba Sagabe waffe bakimanye mboli ki oli lubuto. Era ne wana eno toddanga. Okyaliko ABS television tukyagendera ddala maaso. Omwana alina story ekyagenda wala nnyo bingi nnyo byalina okututegeezaako. Mwolabye story yo ekyagendera ddala maaso n'omwana oyo akyalojja ennaku ye mpozi naki kyeyandyetaaze ate ABS TV emuyambemuko naye nga mu kaseera kano njagala okuba nti mbatwalako ate mu bulango bwa bakama baffe tuwumulemuko katono bwe tukomawo ate tweyongereyo maaso. Omwana oyo ebigambo bye mbadde nsaba bambi mubiwulirize era njagala ngenda kuta ku masimu maaso awo mumpe ku birowoozo byammwe. Omwana oyo tumukoledde ki? Tumuyambye tutya? Nja kuba mbabuulira ate nze kye namulabamu nga nze Aisha naye katukomeko katono ate temufaawo. Mukolikeeyo nnyo ate mu bulango obwo programu yaffe ekyagendera ddala maaso wano ku ABS TV ennaku tesula myaka ye program gy'oliko era mbeyanza nnyo okuba nti mwekumidde ku ABS television okuba nti tuba tusako programs enganzi. Katwengere maaso ne programu yaffe tuwulize ebigambo by'omwana oyo omuwala era mu maaso awo wengenda okuba nti nta amasimu mumbuzeeko ate mumbuulire yenna ayinayo kyateesa yenna ayina kyasobola okuyamba omwana oyo omuwala ate asobole okuba nti akuba essimu. Temuvaawo musindike message zammwe ku ssimu eyo eya MTN esembeyo 66 oba 66 eri 07851725 Kings Fires katwengere maaso ne programu yaffe. Mwana ono ali muto tukomye enjo atutegeeza nti ng'olama atuukiridde Junior asooka mulimba nti nsinze Junior then nambala nakkiriza mbwate ye Junior. Okay. Junior we yamala okukkiriza nti ye Junior n'omugamba nti oli lubuto. Nemugamba ndi lubuto. Nangamba oba oli lubuto Sagabe baffe bakikole ki? Bakimanyi nkyasoba. Nemugamba wali onkwana wangamba tosoma ne tweyagala. Kati obeera osoma gwanje ogenda okukola ki okujesereza okunkola ki okumpa byenkumanga nnaku zino zikyasobola kukola ki? Kola. Junior ali mu class. Junior akamaliza senior sex ogw'omwaka oguwedde. Musajja mukulu. Ati ng'olumu nga neekwata mikono gyange gyaŋŋamba genda ogambe taata omuvubuka onaaba onaasigadde ku muvubuka. Omuvubuka tagenda kukola ki? Ajja kwegaanira ddala. Zaali ssaawa 2 maze okunaaba ngenzeeyo asanga omusajja oba ye taata we bagamba mu chairman mulamba. Atuuka chairman wawa weewa kitintale
waliwo we bayitagizagiza embuya tusaba n'omukazi we bamuyita musawo n'omukadde nembabuuza bulungi nekokona oluggi kala nekajja nekaggulawo nemubuuza Junior waali namugamba nga Junior yaŋŋamba tagenda kubeera sidanga musumbu wewaabwe anyingira mu nnyumba ayekwese mu lukolo lw'ennyumba luliwo erutye tandika okogana abeewaabwe atandika naye ng'abanga agamba mbuotosi lwange enjo yaŋŋamba otolwa Saamu nemugamba Saamu kiguŋŋamba Saamu okimanyi nali simwagala nali njagala gwe ate era nali negase naawe kati era weewaabwe walingawo kamambi akavuka kalinga kakonoka nga katera okulya chips wenkolera tunaku nali mutwadde chips nga taliiyo Junior mukwano gwange yali abeera ku nnyumba z'aba Junior nate nataka kugamba olwoto lwani lwoyo omuvubuka kati alujje ku Saamu aluziza ku muvubuka kati oba bwe navaawo nagamba olwoto lwange luliko abantu abo bantu 5 nemuga tugenda genda ondage muli muntu goŋŋamba ate ne Saamu gogamba yavaako kuneno nali simwagalangako natandika okwagalira okimanyi Saamu yali yakoze ki nga yava kuneno lwaki olwoto oluwo omuntu taliiwo ate olwoto lwaki oluwo omuvubuka asibeera naye kati ate najja olumu nasitula lwali lwa Sande yasanga saidizeeyo emiramboozi ng'asamba mupiira ng'osamba mupiira mikwano gyange egyedda nkyali muto tuli ekasaabi nina olaba agyankwata omukono asikaasika nga ntwala tutuuka ku poliisi agamba enjo bamusibemu wiiki 2 lwaki ansiba olubuto nemugamba okikakasa etatuka ku poliisi bateekayo ani bateekayo ye era n'olulala najja nangamba nyinza okukubako nemugamba nkuba nangamba nze newatwala ku poliisi tebasobola kunsiba waffe tulina ssente biki nemugamba nemumamuziyana waffe tuzinamula kuba nze bwe waffe sibe bantu bembaddemu ennyo nesooka saagala ssente zammwe nawe nagamba bw'omala okuzaala ondeeteranga omwana nemutwala ewaffe kale ebyatuuka ewaabwe ddala abewaabwe ne bagamba omwana si waabwe bwera tusooka agenda ku musaayi tolumu bamijjo gyange yankwatiramu ekisa najja nanoonya gyembeera nagamba twala omuvuka gye bakola ki gye babeera oba saekyo tusookera ku poliisi guno nangamba twala ku poliisi yangamba batusooke ku poliisi nemugamba katawo ne bamukubya eso ne bamugamba muganda wange gwe bayita Derek namugamba musooke w'omuvubuka mulabe kye bagamba mulyoke mugendewa ku poliisi omuvubuka atugenda ewa omuvubuka agamba tagenda ku musaayi ebyomwana tabimanyi kati nababirawo baye maama we bamuyita musawo nagamba bwe babagamba bwera wemala ozaala nfune ezo ssente ntwala omwana ku musaayi ne bagamba nze omuto tanaadi n'ekikumi ngenda kujja zigenda ku musaayi ng'omwana waawano batanka okunvuma nange nvuddemu oluyombo mpulirayi kale nga bayomba nnyo nga bantaddeko oluyombo lunene nnyo nange kuvaamuko eki eddoboozi nobavuma saabavuma bangamba toddanga wanene bafuna bagamba nange Junior taddanga muvuma jjajja wange nebagamba mbwera bo tebagenda ku musaayi omwaka guno kati olwamaliriza jjajja naddayo olwako yali agenda nkeera mu kyalo nangamba muvubuka omwesonje tomwesibaako waba aganye ku bubimbi weeyiye nangamba lwaki tewajja mu lubuto nemugamba jjajja sobola kujja mu lubuto okwetta wadde nange yansuulawo nemugamba ndirya n'omwana wange kasasiro naye nga sijje mu lubuto sisuddemu nemikono gyange negingamba gyekyo ekyagamba ekituufu lwaki tojja mu lubuto nemagamba nedda saasoma naye simanyi oba amagezi oba amafu genneewadde sijja mu lubuto ndibonaabona n'olubuto lwange eno twabadde tuyingire mu gw'omukaaga wadde najja neno nga mukaaga olwokubiri nga nva mu ddwaliro ofuna eki
eddagala n'omukazi alinteekeddeko mu nsawo ye najja senade ekikumi omukazi nakwata sente nagulira emmere nakola biki nabimbuuza nemunyonyola kati bwewali obeera ekitintale jjajja bwe yakuleka wali obeerawa oyaleka ole yali mukwano gwange naye yavuddemu yazaayo wabwewa mu kyalo yali abeera nawe kati wensanga wensula era kati wazzayo ku street osula ku street so wano wazzeewo otya wano eno nali nva ekiswa ku ddaala ly'ekiswa eŋamba kangendewa wa pasita yiga mukama namanyi ekinaddirira kakutambuza ebigere paka okutuuka kiswa nkiwulirawa kiri kawempe agenda erugoloobi bugoloobi nyamba katambula mpolampola de siina maanyi ngende gye njagala okugenda ng'atuuka waneeno netuyingira netwebaka kati okuva olwokubiri wadde obeera wano kukyaki olwokubiri olweno lwenyini olwa weekend yesterday but one kati ani yakulegedde program ya enakutesula eno nadde nebase jjo wali awo waggulu ajjawo omuvubuka ŋŋamba waliwo omukazi ampita oyo abadde omunene ku geeti omukazi naŋŋamba aisha abadde akunoonya nemugamba sinnamulabako nebaŋamba ojja mulaba enkya saawa eno nedda singa badde endala bya pasita yiga naye ngeno sigirabako so kati tolina wobeera kikyowandiyagadde tukuyambe kyenayadde njagala banyambe njagala nfune wembeera nziremu nekolere nga omadde nekolere naye kati nti oli lubuto omwana onokulotya ngaomwana wagenda mudwaliro watandika okunya eddagala mpazi olinyola mu kiswa bakebera tolina bulwadde nakagendayo emirundi 2 tolina bulwadde olutola myezi meka 7 onootera zaala bangamba nzirayo mu gwomusanvu nga 27 mu gwomusanvu nfuna erisembayo so oyinza okuzaala mu gwomunaana obadde ogamba oyagala akuwa ku buyambi wobeera nakyo ekirala ekirala omukazi amanyi eyanza nga bamuyitala ekyo njagala avayo agambe muyemmange tata oyo ani amanya mpalani david ani mpalani david mpalanyi mwami mpalanyi david bwobanga omanyi enjo ani enjo nasali anoonya maama we kale mu byonna oyinza okuba wamugobe waka n'okolotya naye muyambe omufunire maama we naawe gwe olina nga omukyalo oli eyo oba wenna oli eyo omanyi omwami gwe bayita mpalanyi david nga omanyi mukazi we gwe yayagalako gwe bayitanga Rachel omwana tamanyi linnya lya maama we lyakubiri bambi ono yagamba ye maama we so gwe olina nga oli eyo gwe Rachel wayagalako ku mwami mpalanyi david vaayo bambi onoonye ku mwana wo bw'aba yafa mwogere mujje mugambe nti munange maama we yakola ki yafa nange yabagamba baba yafa mutwale ku malaalo ndabeko ku malaalo kyakubya n'embooko ye ne muganda we chips watandisa sente meka oli okuzisiika chips nalimu n'emitwalo 4 n'ekitundu atandisa omumonde buli kalaku bwa 12 anyukayo namutwalo kati bwe tukufunira sente emikale eminewe giba 10,000 osobola otandikira awo n'okola ekirungi kyendabye mu omwana ono nti alabika amanyi okukola watandika okukola nga myaka emeka otandika okukola kwa ausiga okukola emirimu nti okola emyaka 7 kitundu nalinga njozanga amasuwaani nga nfuna kyakulya awo 9-10 nendako kwa ausigalo kale kakati katulinde program yaffe egende ku mpewo tulabe n'abantu webakuyambira
Go wena I know buyambi sendika ku number 07851725 mukaga mu mukaga 07851725 so apparently toina wobera sina wembera mwensanga mwensula nobwayera bwena badde nyambadde bwemberamu waliwo akawanga sanza kangame kwa kungo yambaleko jusoyo zenengamba ye zakuwadde ye nejo zaze najiddemu zemberamu toina bulwadde sina bulwadde bwo toina kirwadde kyonna kiri complicated mu lubuto nedda ewaba junior omanyiyo kati abeerawa akatundu kebamba kayita mbuja mbuya bwe tukwate kubo ne tugenda otutwalayo ewa taata omanyiyo bwe tukwate kubo ne tugenda okola ki mbatwalayo ewa jjajja omanyiyo mukyalo abeerawa kyaggwe okay enamba zaabwe zonna zirina sizimanyi tozimanyi naye ngaewakomanyiwo kakati tugenda ndooza nga abantu bakuweereza ku byami tugenda gendako ewaani ewa taata atubulire lwaki yagguba era lwaki takukola ki takusembiza ngaomwana kalepolisi newajja wali ogonagonagenda polisi weyajja omukwata abulawo mangu kale fine tufe tujja munonyo yonna gyali then ewaba junior naye tugenda munonyo enamba ya junior togimanyi junior manyi ko bitunda naye sanja sizimanyi tozimanyi junior ani amanyaga umalusebbaale junior kale tugenda tandikira okuyamba mpola katusabe mukama ategezi byonna leki program ennaku kutasasula myaka tukyagenderera maaso tugenda kuba tubaleetera betunaba tujjayo mu field ate nga tugenze wa tata wa angel tugendeko ewa jjajja ate tugendeko newa junior tava ku ABS television. Okay, program enako tasula myaka ate bwe bityo ebigambo bya mwana muwala Angel Nasale bwe bitambudde muwulidde story ye bulungi nnyo yatandika okukola nga wa myaka 7 gyokka n'agenda ku street nayo ebintu asobole okufuna ekyokulya ate bwe yaddira ate mbwa house girl yakuŋŋaanya akasente akatonotono n'agenda apange obulamu obulala obw'okutunda chips yeyo gye yasangira mwana munne Junior amuyise Umaru yonna gy'oli tujja kuba tukufuna bulungi nnyo naye nga ke kaseera mikwano mukuba ku simu eziri ku screen yo ezisitandisa 0200 wabula si eneesembeyo nkagamu mukaaga eyankagamu mukaaga njwetagamu messages zammwe era neeyanza nnyo waliwo ava okunsindikira waneno omutwalo gw'ensimbi omutwalo gumu bwe guti guvudde wani tataddeeko linnya tataddeeko linnya naye nga bambi wherever you are toyanza nnyo toyanze naye ewadde ya Airtel namba ya Airtel toyanza nnyo toyanzege era mu kaseera kano nkowoola omwana oyo Angel yali waneeno ne tufunamu obuzibu alaika yafunamu obuzibu wansi eyo n'abula yakabula recently era mbadde munoonya sweetheart nyambako ku mukyalo oyo munyambe koko naye nga munnange omwana oyo yabula waliwo eyaŋŋambye alina waali so bw'oba ng'olabye program eno bambi nkwegayiridde jangu tufune amagezi agakuyamba onaatera okuzaala onoonya aw'okubeera jangu tulabe ate kyetuyinza okuba nga tukolera Kingsways kanfune ku masimu wo munnange omulala ate ansindikiddeyo Judith Nantege ansindikiddeyo emitwalo 212 hello okay tukumisenze mukwano waliwo ansindikidde waneeno message n'agamba Madru Agnes Chambago University mwebale program eno kubanga eyambye nnyo abaana ntumidde nnyo muganda wange Peace Moses nti good night thank you so much mukwano webale kuba nti olaba ABS TV ifunye wano hello mukwano okulya tata Kingsway saba kunyongereza ku ddoboozi bambi bw'obanga okubya essimu togendera ku ddoboozi eriri mu TV yogendera ku ddoboozi eriri mu ssimu ate vira TV yosobole okuwuliziganya obulungi hello okay Yudaya namirimu apelezayo omutwalo gumu neyanza nnyo neyanzege mukwano mwebale okuyamba ate eggwanga thank you so much ono n'agamba taata w'oyo omuwala musiru ne ssengaawe era
basana okusibya omuwala jakomi okunabona nabo babonerezebwe. My name is Fatuma Mberandeje. Fatuma, thank you so much. Tata nesenga tugenda banoonya amateeka tujja kugakozesa bulungi nnyo era gajja kukola oba omwana omuwala ajja kufuna emirembe gye ajja kufuna obwenkanya bwe. Webali nnyo webalire ddala. Hello? Okay. Oh no, wagambe she'll be fine. We will pray. My name is Praise. Praise Bambingeni Nyario. Thank you so much. Hello? Ye tata. Kituufu nnyo era sisobola kusala gwa kawala nga sinnabakoleza gwa kale nzibale nnyo mukwano godi sisobola kusala gwa kawala kuba abaana bangi nnyo ajja onakuwa information ndala ate nosanga eri ndala. There is always a reason behind everything that happens in life. Hello? 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 Wanji mukwano? Hello? Nkuwulira dia? Hello? Nkuwulira mukwano vira TV yo. Hello? Kingi banange mujjeko yo. Bambi bobanga okubye esimu va ku screen oba turn down your volume of your TV set tusobole okuba nti tuwuliziganya bulungi nnyo. Madina Namutebi asendisayo nusu lukumi tweyanza nnyo tweyanzege Madina woje mukama ate akudiza wekisingawo. Hello? Hello? Wanji mukwano? Hello? Yes, abo tata. Yebale kunya. Kale mukwano amanya go ero sinziddewa. Yebale nya. Nkuwulira mukwano amanya go osinziddewa. Okay, mbafiiriddwa yo. Naye nga bw'obanga okubye mbagambye nti munnange muviire ku TV zammwe. Hello? Hello? Okay, Gertrude Waneno agambe, hi Aisha, I'm Gertrude, please. I have clothes for the girl, unexpected baby. How do I get to you? Gertrude, thank you so much. Jangu ku offices zafe. Oba tuwulire woli tujja kusobola okutuukako. Gertrude doza ofunye ate message yange. Either come to our offices located in Kawala oba kuba ku simu tusobole okujja okukima bugoye. Hello? Bambi amasimba nage sibategera baka airtime ke katono sikitegera bulungi nnyo. Hello? 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 Wanji tata? Yes, eba nkuwulira. Kale dia nawe gyebaleko. Banage mukwano vira ku TV Wanji. Okay, King oyo ate tumute naye bwatyo. Yudaya. Okay, Yudaya sindisi into Yudaya. Ono awerezayo omutwalo gumu bambi tweyanze no. Awerezayo omutwalo gumu. Toyanza gedia. Thank you so much. Bambi toyanza nnyo abantu mwenna abasobodde okuba nti muweereza mobile money okuba nti muyamba omwana oyo omuwala. Kyenalaba mwana oyo omuwala kyali kimu era nja kukiddamu nkibagambyeko obirabe. Hello? Hello? Yes dear. Hello? Hello? Wanji mukwano? Yebale kwaje. Kale dear nawe gyebaleka amannya go dear? Yebale kwaje. Nkuwulira mukwano amannya go. Amanya wamutanira yasekumideseza. Ye tata abeseta bagamba batya era kikyotesako. Wamutanira yasekumideseza. Yes ebo. Balungi. Okay, bulungi. Oteso chako program eno Omwana ogenda muwulira ku mutwalo ejja. Toyanza nnyo mukwano Julius. Thank you so much. Mukama akudizeewo. Ono asendisayo nusu lukumi ye Kiviri John. Okay, Kiviri John Masambira Gomba. Tweyanziza nnyo dia ate tweyanze. Gibambi abasindika sente muteekeko amannya gammwe tusobole okuba nti tukasoma waneeno bulungi nnyo. Hello? Yes, hello? Hello?
Wanji. Yeah, konyo. Kale mkwano nawe jebale kosaba manyago. Hello. Inkuulira sweetheart. Yeah, konyo. Kale mkwano. The Kamonga Francis. Yes, sebo Kaonge Francis. Jamu sindikayo lukumi. Tweyanza nnyo Hey, Francis gwavo sindiko lukumi. Thank you mukwano, thank you so much. Ono Damali Kateme ye awerezayo 12 bambi. Neyazanyo, I'm so happy. Very very happy to debanaye. Mwebale nnyo okuba nti mulumirirwa abaana baffe. Thank you so much. Hello. Banaye bafiiriddwa naye nga kojja Kimbowa mwali nnyo mu nnyumba okuba nti abatuusako ebifa mu maka Jojo baby gyali eyo. Hello. Hello. Yes dear. Hello. 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 Oh, ate tumuje kwatatuulira bulungi nnyo. King Swayeza obudde ate kale buluwa ndije baleko dear. Tumufiiriddwa naye nga mbadde nkyaba nnyo. King Swayeza masimu ate gakomaawo onawerezayo nusu 10 ye Emily Kukundakwe. Thank you so much Emily awerezayo 10. Onagame nze Kizito Ronald omuwala oyo agende ewa maama w'omulenzi asobole okuzaala omwana we ne taata we akwatibwe. Okay, ne taata we akwatibwe. Thank you so much Ronald. Nabadde nkyabanyonyola bulungi nnyo. Omwana oyo ekizibu kyasinga okuba nakyo talina wabeera naye ekirungi ekimuliko unlike the other kids betuze tufuna tubadde bato tebali free with work naye omwana oyo yansanyusa nnyo despite the fact that she's young muwala ali bwatyo alabye ennaku asobola okukola ate amanyi kyayagala nenne mweyanza nnyo nti teyajja mu lubuto lwa mwana oyo. Bantu bangi bafuna ebizibu kati baali bamwadde amagezi ajjemu olubuto singa ali muntu mulala yandijjemu olubuto lwa baby Raina. Now you don't know what that baby might become. Mu maaso eyo tomanyi kyayinza kuyambamu olyoka ojjemu olubuto naye nga omwana oyo bw'abanga afunye kyakola asobola okupambana n'ensi kyekirungi ekimuliko. Angel yonna gy'oli jangu okime sente zo. Angel yonna gy'oli jangu okime sente zo. Nzirina bulungi nnyo wano ku simu yange baziwereza wano waliwo avox ndiko mulala wuno yasinze through Airtel awerezaayo ona nimbi kiseka sikutegedde bulungi nnyo. Ona awerezaayo 15 bamuyise Israel Ivan Muchibi. Then omulala ani omulala wano awerezaayo kasente bambi tweyanza nnyo tweyanzege omulala na okay na Florence nabakoza awerezayo 15 waliwo awerezayo wano 10 bamisi Augustine babiha naye awerezayo 10 Rafael Sabuliba awerezayo 12 waliwo awerezayo nusu lukaga tumusime Diana. Thank you so much sweetheart. Waliwo Oscar Maganda awerezayo 12 Emily Kukunda ko yawerezayo 10 banange abantu ate mutulaze omukwano omunje nnyo mwebalire ddala lwaki siberekereza sawa 5 koja Kimbo ate agenda kompeo messages zamwe nja kuba nzisoma ate Sunday ejangenda kuba nzitereka tugenda kweyongerayo maaso ne program yaffe tugenda kuba tubaleetera ebyava ewa Swabra bebiwe mwamulaba bulungi nnyo tata Osama ayina essomero mwaliraba bulungi nnyo asomesa mu mutendeka ali awo ye asomesa wadde ebya Osama byaliwo naye twa clearance buli kimu tata Osama taganangako ate kugenda ko DNA. Angel yona Jolly andabidde ku Angel amundeetere twagala kumanya ate kiche tuyinza okuba nti tuzzaako abaana mwena abalenga muri basubika 18 n'okudda wansi mujje bannange tusobole okubayamba nga bwe tuyambye Angel nga bwe twayamba Mase nga bwe twayamba omwana omulala balomita Aida. Yes naye tugenda kuba tumukyalirako wano ku ABS TV insigadde ze Nalija Aisha ate Friends Beauty Salon esangibwa Kanyanya mukyala Betty yatukolako akaviri yankolako ate n'olususu ne manganti ndabika bulungi nnyo tumira ku mukwano gwange Tina asangibwa ku Park Kademola level 4 ayoyota ensusu naye mutumiddeko nnyo nsigadde
Aisha kamba sebulire wano omwana ono omulenzi yagana okumbulira amanya ge naye njagala okumubaza emirimu gyakola nja kumubaza Sunday King Size yali nyomukotorum katugende ate ewakoje Chimbowa abatwale mu bifa maka ne Jojo Kosane Senga Nasolo musule bulungi tusinkane ate Sunday ja good night. Oli mukulaba television ABS ekuwumuza ebiro